waliwo ne wenakubira oluyimba lwa ononoozaaki ne lubanga nalwo olujja bwe ruti awo namanyira nti nno ekintu ekiyitibwa eddogo gye kiri ebyaddala awo nakirabirako nemboozi zenkola awo we namanyira nti okubya oluyimba lwo ozulo kyambu eddogo mwe liri mu industry kati natuuka akaseera nga nsobola okutambula n'enzira ewaka kale nga nsobola okuzukuka ku makya nga simanyi butya bwe nazze waka nga n'ebye nakoze ekiro ewaka nga nzuzeeyo ewaka nga sibijjukira mukyala wange nga yaŋŋamba kyewakoze eggulo bannaye yalabbi nti kiki sooka ombuulire nakoze eki wavumye waleekanye ku kyalo kyonna ne kizuukuka nga sirina kyenzijjukira kati awo nga n'ebimu bakyali bange abamu nga bagamba Fyno ennaku zino nno atandise okuvaako agenda agweddalu ebyo kati Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu baakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Okay. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe ekigambo is happening manya oli ku Shalom 256. Kwa tana subscribing ngenda basa omwaka mulamba. Kasagwako nga muganye ngambata. Nga manya kati abange bennabe babange. Maye munnayoganya kasomga munye subscribe ngagamba kati oyatwetaaga. Buli womunyizamu sijja subscribing. Ayagwa ya subscribing tebera kusoka notification beerako nga buli upload yo nayo na oba ogifuna banampulira. Uganda edda entondo zaali za bakadde bokka naye kati Uganda yonna n'abato abantu balina entondo okufa obufi. Olunaku olwaleero is a beautiful day indine Fyno UG. Yeah man.
Boza kubatulaba n'atuliza. Abatulaba ku Shalom TV. Shalom 256. Shalom 256 ntuuse Fyno de Makalmi kyakabinyo mwana mwebale kunsupportinga. Shalom mwana asanyusa okola brother. Ogambo kyemba. Finally tumeetinze. Nga tunyonyeza interview. Nzize ndina mulwadde. Kati lero mba kugana Shalom badde ogenda kunkuba. Enkeero badde kyogenda okuba. Mama kyogaba. Badde ogenda kusabula. Bwentyo bwenkola. Abasiba tuwana obuwanyi onayo fanyo kasuku. Nga kufaga banange Fyno omwana oyo. Babi kasuku. Kavideo kwa kabi kasuku kayabadde nako kayali. Nina kavideo kenalabya ku TikTok nga oluyimba nga ayimba kigambo nengana kasuku. Bwana big up on yourself kasuku brother. Kabinyo mwana we bale kunjagala nenange nkwagala nnyo. Nsigenda kukola bya Kenzo. Nsigenda kubeerawo bintu bya kubeera nga tuli bachali nga tuzibonga fit. Yeah man. Kachecha Kenzo alese mu church. Kachecha olese mu church. Ogambo kyango Fyno. Sigamba muganda. Waba tukuba muziki kusa. Omuziki ku Sunday banaye mwebale n'abafani bambi babaddewo kumpagira okundaga nti kyenkola si kyakweyigiriza kyamaanyi like nalabye appreciation nengamba people are really appreciating what I'm doing ekyo kyakabi kati kanyongeremu amaanyi kubanga abantu balaze nti basiima tufiira ku Fyno yamani kansoka kulisa obulwadde ebizo ebyakutuukako nkugambye biri ebyo ebyakayinja abaana abankubaka keeki ate nabakwata bu video nga kyali kitya ana bu video nga bakutte omuvubuka bakwata like bavubuka baali bangi kokko banjikira awo mufandulo nga sitegedde ne bajja ne basoka muvubuka yajja waliwo omuvubuka yali antambulirako nali nomanyi we nali nva ku studio wali kumpimpi newaka wendewosula kati olumu bwe mba ntambula mu kkubo manyi okutambula mu kko birowoozo olusi njiya nnyo nga ntambula olusi sometimes kati nenga newatuka ntambulewo nga bwenjiye ebintu byange mutwe kyatambula ngindowa waliwo mbwedde omuvubuka ntambulirako nekirootinga nasoka nemulala nembanga atabiriiko ndulaba mpezeza mairo ngenda okulaba nga bwenkyukayo bwenti ngaabeera andiko bwati neŋŋamba ono omuvubuka waagwani nenyimira nemugamba essebo lwaki ontambulirako nanga kati badde oyagala kukolaki oyagala kukolaki nemugamba akola kyukola nze kubanga nze gotambulirako kubuuza lwaki ontambulirako neyesoozaawo n'agenda bwagenda yanona bannenga 6 oba 5 nali nkyatambula ngenda owulira waliwo eŋŋuumi mu kutu waliwo ansika emabega omukono guseseese saawo mu kkubo wakati awo omwana w'akakeeki gye yava n'asooka akandiisiza mu nkoona wano engamba banna kati mukugwa nenkwatako omwe ettaayi nengwa naye mwala kati bwengwa naye mwala omukono ne gusooka gusekera eyo n'omunyweza ne muluma n'akagalo nalumako kana olaba kano kapiisi kano kakutukako nakaluma nenkakutulako anti nzumanyi lwaki nkyogera like nali wulira erinnyo nga lipenetrating okuyita mu nyenga nebigiyitamu yairaga banange ekinnumi ekinzise naye okumanya ababbi bazibu boyi yadde kubanga nze nabikola byonna kwetaasa nga oledde kakeeki kankutte dda waliwo kyategeeraawo like nali nkozesa twanyitwa ensigazaamu nga amaanyi sikyasakasuka bikonde kati ne muluma akagalo naye bwe muluma akagalo era omubbi ssebo yafuba okulaba nti ebyanga agenda nabyo namulaba nga nkyekera bw'ati awo gw'olumyeko akagalo nga nkyekera n'akagalo akalume ningabanna abaniga banaye babeera ku mulimu nno bano byaddala yali amaliridde naye bamagye bajja awo biki ne babako engeri gye bateekawo embeera ne biggwera awo nange nkya nengenda nenejjanjaba abamu ne bamukwata awo omu ku bo n'abalala baamala ne babafuna abaniga bennyini bakwata ababbi abo batwala ku poliisi naye kakyemmanyi baabata era kati wakavuye katwala bate nga waliwo gwe baali bakutte oyo naye baamuta basisita be yalina basisita be bajja ne bangamba bambitusa batuyamba kale bangamba muganda waabwe mubawe adde e Rwanda kati Rwanda nga Rwanda kujja kubbira Uganda
countries. Bullshit. Total nonsense. Bangamba muganda waffe kale at least ko mutuwe tumuze ekigali tumubuuliridde tawulira ne magamba okke kale nze mugende mugere ne poliisi bamu poliisi mugiweeyo kye mugiwa yawe muganda wammwe nembirekeraawo twalaba obutambula nekyo tugawa omuyimbi waffe okubya oluyimba luli mu kutambula lwakabi ate ebizibu ne bijja ezo embeera zizenga zintuukako enfunda eziwera waliwo wenakuba oluyimba baluyita ndigito ebiseera ebyo maneja wa Bafana yali Roger kati nga bakaawukana Roger ne Bafana nga bakaawukana bati kati nga mu mawulire ku TV ebiseera ebyo nga bagamba Roger kaawukanye ne Bafana awedde kati mweyo moment nengenda nti oluyimba nga lwa dansa lwaga baluyita ndigito kati oluyimba olwo nendukolera video era ziga fix kenyini eyagikwata nendukolera video nga nungi nga yakabi netuteekamu netutandika odupushinga kati nga waliwo oluyimba nentandika okubanga ajja mu limelight bwenti obaye kyatuukawo muganda wange bankuba ebyuma ba accident anti omanye kubanga emmotoka ndi katugambe ndi side zeno nga bolaba kati nga emmotoka ino side gye ndiko emmotoka eyantomera kati nga emmotoka erina okuntomera kale erina kunva mabega kati emmotoka endala erina kubanga eyita eri edderi erina kubanga eyita eri naye yali eyita eri yava eri nejja neesala neddeeno ate neetakumoko neno ku pedestrian ewaaba ebigere kati nga nali nakatuula ku boda twakalamuza bwe nti nowa boda tanaba nakusimbula nemmenyeko omukono n'okugulu mu kisambi omwaka nagwo ne gusooka guntuulamu kyokka okubya oluyimba lwo lwamaanyi redio mwe yafiira kati nze nali nakagwa kabenje ate nibandikaliryawo nedwala redio naye akoze eki asiseemu neŋamba omwaka guno nga mukambwe oleke ebyo ebintu bize nga bintuukako kyobulaba essaawa zino nebeereramu nnyo luli nali nga ntambula nnyo neziggango bana abavubuka naye kati at least ko bwe mbanga ngenda mu bantu abangi awo ndeetera security nembeerako lwansonga ebyaddala kubanga edda nali manyi nze ndi safe nnyo na buli omu kumbe kati nze bintu bingi nnyo nno ebize nga bintuukako mu music industry eno waliwo newe nakubira oluyimba lwa ononoozaaki ne lubanga nalwo olujja bwe ruti awo namanyira nti nno ekintu ekiyitibwa eddogo gye kiri ebyaddala awo nakirabirako nemboozi zenkola awo wenamanyira nti okubya oluyimba lwo ozulo kyambu eddogo mwe liri mu industry kati natuka akaseera nga nsobola okutambula n'enzira ewaka kale nga nsobola okuzukuka ku makya nga simanyi butya bwe nazze waka nga n'ebye nakoze ekiro ewaka nga nzuzeeyo ewaka nga sibijjukira mukyala wange nga yaŋŋamba kyewakoze eggulo bannaye yalabbi nti kiki sooka ombuulire nakoze eki wavumye waleekanye ku kyalo kyonna ne kizuukuka nga yasiina kyenzijjukira kati awo nga n'ebimu bakyali bange abamu nga bagamba no Fyno ennaku zino nno atandise okuvaako agenda agwa eddalu ebyo kati era mukama era kyova Katonda boy abantu mwekwate Katonda w'amaanyi amazima gali nti singa si mukama kunviirayo maniga baali bajja okunkola akantu nga sikategeereze nali sibitegeera mu byokunywa byobeera onywa mu byokulya byobeera olya gyotambulira kale bintu bingi nnyo bye basobola okuyitiramu ne bakwata entulo awo nno kati nabo wembirabira ebyo nabyo nembimanya neŋŋamba kati paka ku kino ekisembyeyo bwewafuna
ngamaze okukubaka kati cake kukyekye kwenfunidde ka keeki ekisembyeyo incident esembyeyo wali oli mu ddwaliro simanyi wa Sky Soldier omumanyi kati anatugamba nali nkola lanchi amba ku live kusamu mpaka saa 8 ku YouTube kati bakubyani netumugamba Fyno batwakubira black sugar ko Sky kyava agamba omwana oyo bamuloga aliko ekisira kaganga bayogera Fyno ayina ekisiraani naga Fyno buli wakuba hit oyo muvubuka kye yayogera kibadde kituufu emabega kaawo kanange ninga alabanga kiringa ekituufu kibaddengawo naye just nti ebeera mbeera yakutegeera nakwebuusa kubanga waliwo embeera weetuukirawo enfunda nawe nga you have to come in reality no realizing nga nomanya nti wano something is not right kubanga kiba kituuka ku nze enfunda kitegeeza either nga waliyo eyo omuntu akizanyira mu kazikiza emabega wa kateni nga tomanyi nga yali alina obugologosi bwasindika ne bubeera nga bukuzinirako tingu kati paka wootuukira mu kaseera nawe ne weerwanako oba n'osaba nnyo oba n'okyusaamuko ku ngeri gy'otambuzaamu obulamu kyenakola era ensonga lwaki right now ebintu consistency weeri okitegeera consistency weeri lwa nsonga ki kukyusaamuko ku ngeri gye mbadde natambuzaamu obulamu omuvubuka kye yagamba kituufu sijja kukyegaana olanga kwanza nangamba nze nasekera nebudde naseka nga Sky naawe olimba ebintu ebimu jasimba no kituufu nangamba yakuba oluyimba nga lutambula n'afuna accident yes bulungi nnyo sinze mbadde mbinyumya wano byennyini nakiva ndingambye Sky byayogera bituufu mutuufu nnyo era mbadde nga siryoke singa Katonda tanviiriddeeyo Fyno mbadde nja kumala ŋŋambe wabula ebyebidonga kanve mu ndongo naye mu kaseera we nali ŋŋambira nti kanve mu ndongo ate Katonda we yanviirirayo ne mbaako engeri ey'enjawulo gye neetwalamu n'engeri y'entegeera ey'enjawulo gye ntandika okulabamu ebintu ne ŋŋamba n'abalabe bange ne ntandika okubalaba ne ŋŋamba bulijjo gundi naye mulabe wange wabalaba otya baakubonekera Yesu yabakulaga like ofunamuko leke buli edda nalinga mwasamu nga mbeera buli wembeera mbanjasamayasama nnyo naye bwe natuuka akaseera nga bwe natandika okusirikanga n'entunuulira abantu natandikanga okubeera nga buli omu muwa obudde netandika okubeera nga oba kiyite ntya omuntu okubeera nga nti nebu kati nalina eyo question kati ng'ekyo omuvubuka kye yali agamba nga njagala kuba nasooka ne realizing nti no obuzibu bwentuukako eva buli lwe mba ntuuka ku success buteekwa okuba buva ku bantu bano abanninaanyi okumpi beeteera okuwangaaliramu netandika okwekenneenya omu ku omu nga sikyayogera nnyo nga mbeera nga njogeramu kimbi you don't pronounce your success before they happen kati netandika okubeera nga netandika okulaba abalikiini ennyo okumanya nzizaako ki okola kikyabala obala kaki ngaakyusizaamu netandika obalaba tandika okulaba abantu bulijjo buli omu n'omanya bulijjo ono bulijjo yakola kino bulijjo kyandowooza abamu bakanga n'okkanga sobola n'omutegeera mugaanyizoka music azannyawe sobola n'okutegeera omuntu gamba noono gwembadde mpita owange naye bwati bwali kugambe kati so munaye awo Katonda wanyambira nesooka awo wentandika kati okuzimbira Fyno omupya okumujja mu Fyno oli gwe baali bazinisa ng'akalogologo nga baanaye baakuteeka nga banyiga bunyizi bupeesa awo wentandika okubeera nga nedrivingira era nabo bennyini ne bamanya nti nno kasajja nno kaakoze eki katubuuse awo balabira nga batandise okutunula nga baswala bajja mu maaso go bonna batunula ngo emikira bagizi baali bakyaliibwa bakola ebintu ebyo gyalinga mikwano gyange nabo baali bayimbi kati abasinga babanga bayimbi nga mulimu n'abatali bayimbi naye nga abasinga obungi bayimbi naye nga bali mwene embeera abasinga obungi baalinga mwene embeera Fyno oyo tulina omukwatira awo atuwandiikire music kuba ye bw'anaakikuba
ajja tuzikiriza balinamu endowooza eyo wama kati ntegedde kitegeera kati senga ayimba n'ayitawo ajja kuddamu tuwandiikira ajjafuuka ate wattabbu nnyo tusinga okitegedde kati baalinamu ekyo ekirowoozo era y'ensonga lwaki neekanga kubanga basinga nali ngambi bakolera mbaagali ndowooza njagaliza olina omwandiikira akayimba nga mpandikidde kyali wange for free abasinga nga nzibawera na bwereere kyampaddeyo kyalinawo kyampaayo then abalala ate nemba kyajinga abazze abapya abazze obuzza abapya kati nga abasinga babeeramu eyo embeera tumukkiriza kuvaawo awo oyo tukyamwetaaga awo kuba kati tukyalina omukamamu ennyimba nakyulyako eyo twaliyo ewaffe mu kika nga bakojjaffe gwe bagamba tomutwala bweru kukola abeera awo wano atuyambako temala waatuyambyeko ndowooza nkitegeera natuliri omuntu akyogera neŋŋamba ye like why would you say that bali bamutwala bweru ng'afunye omulimu oli n'alemesa naga temutwala bweru temutwala kukola kati nze kati awo nga weewuunya akali kakeeki ke bankuba kaavaawa era kava mu abo bantu obunyiivu babeeramu eri embeera ffe azaaliko kati tumutte kitegeera industry eno ng'erimu ebizibu bingi industry erimu ebizibu bingi lwa nfunda lwa bannakyegwanyizi abatali talented kimala kwegwanyiza bifo bya ku ntikko ng'ate si be babigwana oba kitegeera ekintu ekyo bannakyegwanyizi bannakyemalira abaagala bagamba tunabba ku top tebasobola kwewandiikira musiki waabwe tebamanyi kuyimba tebamanyi kukola ki ate fe ababayambako fe batutwalanga bagala tufuuke bakaddeyideyi tebagala tubeere mu bifo byaffe bituufu bye tulina kubeeramu kati abo bebobulabe bebakyasinze okuleetera abantu nga nze Dr. Brain bani bebakyasinze obateekako obuzito n'obuzibu kubanga bo tebalina maanyi ago si muwandiisi tamanyi kuyimba wala bakwesa ssente na influence yaabwe kati gwe asobola okubaako ky'omukolera akufuula luzzi jasene nakuwayo ekyataano Fyno kwatirawo akufuula luzzi amazzi tagaleka kulukuta gagendeko n'ewalala yongera gagi temugagira mbuzi lwange kati bwe batyo bwe bali bayitirivu mu ndongo naye Katonda ayambyeko nnyo nno kigenda kivaawo ge mazima naye ng'abantu batukoze ebintu abantu abo yalabye shalom ate nga gwamukolera ku lofit ngomanyi nkolera muganda wange n'omuyigirizaamukko ne techniques ezimu n'okwasaganya ebintu nga zze talina kyamanyi nga nze kuyimba ye olumala yayagala kubeera serebu ayagala kuba wakabi siru kuyimba n'omugamba oke soka ozannyemukko ku luyimba lwosembeyo kugira mpuliremu n'alukuzannyira mugamba okusinzira bw'oyimba kati ogenda kuyimba bwoti ne bwoti gw'amuteekateeka n'omuteekateeka bulungi ate bw'omuteekateeka olutuukayo wali n'alaba nti kati akikubye nga gwatandika okukola waati akusendera wala akuteeka eyo ewala gyanadda owa ekiri kitya mpandiikiraayo kwatayo ekyabiri walidde ekyokulya kwatayo ekyebiri ngenda kujja nja kulaba kugamba najja natandika n'okuzoleya mu bantu bo kitegeera natandika okuzoleya mu basigadde awo ebintu ebyo nze mbisisinkanye nnyo mu ndongo Shalom mbisisinkanye nnyo sijja kulimba era endongo eno erimu ab'emitima emibi bangi ab'emitima nga mikyafu bayitirivu tolina kuyitawo fe abalina okubaawo n'endongo yaffe kati abeeyita bannyini ndongo bannakyegwanyizi kiringanga bona agamba mbuno omuzungu yava ebweru najja n'agamba mbu kati Uganda yali mugiwa independence naye ng'ate Uganda yaliwo kati kyekyo kati be bantu abali mu ndongo bajja nga tebalina kye bamanyi ne beefuula mbu nno kati ate be bakiowuninga kyabwe kyokka gwe alina nekyomanyi tewali yakikusomesa wazaalibwa nakyo kitono kyo
ate gwe ne baagala okuteekako envumbo n'okukugira okubuwera ky'oyagala. So kati bayimbi bangi nnyo basisinkanye ebizibu ebyo naye Mukama agenda aviirayo omu ku omu. Kanange Katogo Collections. Mbajukiza mwabaagala engoye ennungi ng'oli content creator agenda Katogo Collections bajja kwazika engoye n'okuguza engoye ezimalayo engato z'abaami n'ez'abakyala n'ebyomu nnyumba babirina emifaliso bed covers duve zonna ennungi. Eggulu basanye ku Jomo Kenyatta Road ate gwe ali mu Kampala osobola ogenda ku Ham oba ku Chain of Liberty edduka liri CL37/38 basuubuza engoye bambaza kinnoomu nemwe kennyini mwennyini ng'ekibinja nga group kuba ku 0770883968 oba 0753002365 be Katogo Collections ku lw'engoye zonna ezimalayo. Tujjukira nze nakulabako nze kennyini nga muyimba nono kyaliwo Fiction Magina wamulekawo. Fiction Magina. Fiction Magina si ye musajja bagambe ntya. Waliwo we twalinga tutera okubeera ku studio. Studio eyo nevaawo. Ewa Kukipani. Studio eyo bwe yavaawo buli omu yakwatagage. Ekitegeera kati. Tinammanyi mulina baaluganda. Kale obulambuze nga butudrivinga nnyo ffenna mu direction y'emu kubanga yali abeera Nansana nga nze mbeera Namuŋŋoona tuze nga tubeera ku byalo bye bimu ffenna ne tuvaayo ate ne tudda Makindye bwe tudda Makindye ngenda okulaba mpangisa wano apangisa wali ekitegeera studio eri wano kati nga kale obulamu bujja butukwataganya kati naye studio eyo yalinga office oba kyekyalinga ekitebe we tumiitingira bwe kyavaawo buli omu n'asooka akola ki nakola ekijja ate buli omu we kyavaawo awo kati buli omu ensasagge n'emutomera lulwe lwansooka kati biri bye mbadde nkunyumiza ebyokulabako abantu n'okugira kati awo nange nali mu lesoni zange kati ng'okuwa omuntu obudde mu kusinziira ku mbeera kati awo naye nga bwe tumiitinga tulwawo buli kweraba kati naye nga bwe tumiitinga emboozi ez'okunyumya zibaawo ne content tutera okukolayo naye nga tulwawo kumiitinga. Lwaki eno kyali twala serious nga bwe osanga naye akyali mu self discovery akyezuula kubanga munnange ekintu ky'okwezuula omuntu tasobola kuzuula olina kwezuula nga ggwe then n'omanya engeri y'okwehandolingamu n'okwekwasaganya ensi osobola okubeerawo ekyokulabirako eri ensi eky'omuwendo kati naye osanga akyali mu ebyo alabe ekiddako bagamba there are many songs attached to your name nga bagamba Fyno muwandiisi nekyaga akiwaako obujulizi nkozi na interview nagamba Fyno alina akatiba ka music. Waliwo yakagula essimu olwaleero ngaamanya Fyno yawandiika ku nnyimba ki? Ekibuuzo ekyo bannange nkyasalinze olw'emirundi waliwo aguze essimu olwaleero aguze essimu olwaleero nga lwakubye akasente ke atunze ettaka. Nze sigenda kwogera nnyimba kati bantu kambateeke mu research. Nkoleddeko Nina Rose, nkoleddeko B2C, nkoze Nina Rose, nkoze B2C, nkoze Gulunedi, nkoze Alien Skin, nkoze nani King Zale anti bwe tutuuka bagamba bebbo naye nze mukoze nkoze then nenkolako ne Gravity nempandikirako Gravity omutujju nempandikirako Chosen Blood nempandikirako Kalo Kasita nempandikirako Fefe Busi paka kwa Alien Skin bonna abo bakwasaganyizza era teri akoze nange nebulambo nebusigala nga nebusigala kyekimu abo benjogeddeko be bajulizi bange kubanga bonna benjogeddeko mbasanze bibatabuseeko bonna bagenda okunsisinkana ng'embeera si nnungi ng'endonga etabuse ng'embeera si nnungi bonna nga bwe mboogedde nze njogera mazima sirimba. Kalo Kasita nga Mama Sita muganda wange kale bwekyoba omanya Kalo Kasita yali kanawe yali alinawo oluyimba kyawo zino nyimba ezize okutrendinga oluvannyuma zakubye zino zakoze ne Vinka
nezino endala zagize zize era nga namusanga akyali stranded somewhere nemukola ki nomuwaamuko kitegeera naye nga namusanga register nga wakabi nga waali ekitegeera naye ngaera musaza ali yegeyege naffe bibaako kati kiringa ffe Spice Diana naye namusanga era naye ali yegeyege waliwo lima lwaita tekinnanta waliwo nyimba mpitirivu wekinnanta njabatta kati ezo waliwo n'endala awo naye yali yamaze dde okukuba omusaanuula nga ye yateguddeyo tune kati awo naye nemusanga nga ali yegeyege ekyali mumuyegeyegeza omusaanuula kati so gwe kyobumanyi abantu bonna kati ye Gravity ye namusanga akooye ebyarapu nga tayagala rap byali mwendeko nga kisitayiro agamba nkikooye nnyo emyaka okitegeera awo nemugamba oke kati tutandike okubamulaga kati nagamba tukubiraga njagala kubalaga kati sikyayagala bintu n'omuwalaga kigubamu waliwo limba lwenamutandikirako bayita bitandise awo watandikira kati okuyimbisa eddoboozi nti ayimba awo netuleka tukuba zinezizi basoma kutoolako basoma kugatawo wonna kati awo naye nava mukolaki mukulapinga naye natandika okuyimba wakubira ezo zisimanyani alinenera nafuna naye direction embuzi zakutudde kati buli muntu oli ate ye bwana mulwana ali ye namusanga tayinaawo yadde akantu muvubuka nga ali ku zero okitegeera ku zero wamusanga talina ku zero nga tannakuba sikyaddenja kale wulira bannaayo byoyogera oyo omuvubuka yali ku zero nga nze mbeera naye nga ntambula naye nga nze muwaka nga nze mugulira akakoola obadde ki nga nze mugulira akakoola n'akakomando bwe kaba nga ke kaliwo nga tukasheyalinga oba kamere nga nze abeeramu ne ku buyambi nga nze agamba aliyeni bakuwalidde bakuleetera emmere oli ate bwe bagamba mbu yali makanika kati ye yali oba kati obwamakanika oba yali yabukooye nga yabivuddemu nga ayagala kati kuyingira ndongo naye kati ye ng'omutima gumugamba bw'onaabeera ne Fyno guggwa kati nga ye era ye najja okitegeera bwe yajja netandika okuwulira ennyimba yajja alina ennyimba ze zaakoze awo netandika okuwulira ennyimba naye nemutandika okukolaki nemuwa shape nemugamba yali akuba style ng'ayimbalaga nemugamba abisooka obireke bijja kutawaanya sooka okube kino kisitayiro nemuwa kisitayiro gwe yawala ekisitayiro ekyo bulungi nnyo ng'alinga ayogera obwogezi nemugamba gwe kuba eyo sitayiro weesigikire ebisigadde bireke twali tuwulira music yaliwo abazimbabwe yaliwo abazambiya abazimbabwe nga mulimu abakyali balina kisitayiro kyebakuba bakikubira mu dansalo nemugamba olaba kino ekintu singa okinventinga wano kigenda kukola kino ekisitayiro kino nokireeta mu Uganda nemugamba sooka kyoba otandikirako nze ngenda kukubira engoma era nenyingira studio nemukubira ne traka luyimba kiroko olwagunde olw'emboozi y'enkoola emboozi y'enkoola nze yali ne basudde kyali musabo kati then grenade ye namuyigiriza n'okuyimba grenade official namuyigiriza okuyimba like nemutraininga vocals biki nemuyigiriza ne bwe bawandiika nemuwandiikiranga n'ennyimba bayitirivu bwe natandika okwogera awo nno lwabuuliza bw'obanga you made stars for you what happened Fyno ati kakati this is now happening to me as well nange kati I'm a star right now Rasonga undoubtedly no like nze nalina omutima like nina omutima ogublessinga regardless of what or what nsobola okublessinga omuntu nemuwa ekintu like bwe mba ndaba nga tekimmenya nze okukola ki okukimuwa okitegeera wakati ebyo byenjogeddeko bye mbadde ngakola nze tebimmenya bikola oli wa mutima mulungi tekimmenya nti ogamba muntu nti no kakati waneno kakyuseemu kayimbe bwoti oba kino tuddamu kiyimba kitandika kukola bwoti ekyo nze tekimmenya leero so okukwata omuntu nga jebbi nga tayimbanga bulungi nnyo n'omufuula sita
nga tataddemu wadde n'ekikumi n'ekya tugenda kudda mu pandemic manya kwako mu covid yawo naye nine baye kampiso n'ekivulunga 3 November naye abantu njagala mbayimbira ennyimba zaye nga 3 mbakubaye banyaganda njagala baba munga kati nkyaba kutwa nti mbalina Shalom ogenda kubalaga njagala muddamu nakba Shalom ogenda kuba style okibanga naye nakuba pandemic kati mba nfuma studio project ngamba okyasoma ali campus nalaba oba nalina kagondi kenda baawo ku TikTok mwali mu video y'omukulu lunnabi kibaluma ne bagamba Shalom yenna yali mulinga alina amaalo gusoso wagwe nane video yange apa bayenze katika mbabule banda Uganda abanjoga naliko mu video ya bebe kulu ngandi mwana muto njagala wa video ya bebe kulu yakolerawe ewafaawo twakatu bali ajwa odiawo nga jaja fe akatundawo that video was about war in northern Uganda. That was the first video I appeared in. Wali nenya I was young cause I think we were yalinga bili mwenda na MP5 wali muto good waliko mu video ya bebe ku yes kamera wazibera mu ifatu omuvubuka yakupokera omugamba yali yali kasuku yali junior tabala mirundi Shalom nga nasinyisa amannyo bwaja akisa omwana oyo bannanga omwana oyo ne bagamba Shalom bonna ne batalabulako munnaabwe nti ne bamukubye kopagaalo omunya tukola ekintu temwabiraba ebintu ebyo twakola video eyo twagenda kulyato ng'obudde bubindabinda kati video zibaako amataala omanye ekyagikwata naawe Shalom temuyinza kubanga kati gwolina ssente ezijjana ewa zigana kukwata gwaga video bagikwasa zikamera iPhone 14 nene kati tebwebanga iPhone 14 naye kyogamba iPhone 14 yamukuba makeup yamukuba makeup bali x-way oba amwina ko obusungu butufe ekyo kyali kyewunyisa yajettinga yali omusiru yetala omusajja era ne Fadix nawe oli musiru Fadix yankuvuma kuba Fadix how do you edit a video mwaje mulaba alinga akatundu nedda kwiriza ati omuyimbi ogenda mu kamera nga afaanana bwatyo naye gwe bakuba liri puzzle kopagaalo ekintu kye bakola kati nalyo kakulukuta bwaki ng'alinga ekiswa ango puzzle pazo naye yayingiramu oluntu lunnakatembatemba yalaa video eyitewo ku lwekyo teyakigenderera manyi bagamba mu art every mistake is a design in art omuzungu wagamba kyalema anti oli anti kyamusukkako video erimu ne bulunoke omusajja omwetezi nakkiriza ye yanyuma nati mbuuza bulunoke ye n'atakiraba naye bulunoke abasajja yakubiranga Fadix bulunoke nze bwe mutunuulira alinamu embeera ziringanga ezoono sematimba abasajja baagala okubeera nga beyoyoota kati ye yayitalaba nti munne essimu yoyoota ebirungi anyway that is it kati nyakuddamu kuba abantu bajja ku kivubu kyange nga 3 November ng'olinawo tune ng'etambula kati nze gwe nnoonyaako ate twagala bikola live omanyi bino kati tujja wano ne tubinyumya njagala oluyimba lwo tulukole mu studio nga buli kimu kirikodingibwa process yonna bagirabe butya bwenkoledde Shalom tune kagagala nze nina ekirimi tusobola okuliyetinga style n'ekirimi tusobola okuliyetinga style ogenda kuyimbya kasiru tusobola okukola style nga ya kirimi nga nange nyimbira n'ekirimi kyange kati ekirimi ekyo ne kisooka tekikola magic mu Uganda wa bulungi nnyo tebankube ettalo abaana nga babiri anti kasita g'oyingira ati microphone okuyimba eddogo lyo lisuubire abayimbi emikokola anti ogenda bw'oyingidde industry kajjukira industry omanye kirwanaganya abayimbi nagenda okizuula nga kiri bwe kiti enkokola lwaki bweziri buli lwovaayo omuyimbi omupya bw'ati kati katugambe for example munansonyiwa baganda bange okubagezeserezaako for example Kapeke ne Fikfa Mike nti Kapeke Fikfa Mike bwagaana miliyoni 5 Kapeke yasobola okunonawo 4 oba 3 kati ye promoter abeera bwe tuwe Kapeke
oli bw'abaziganye tukole ki tuwe kapeke kati kye ensonga lwaki enkokola ziri obeera oyimba mu kifo ky'omulala tuwe VIP jemo kati byo baba kitwala bwe batyo nti no kyobulaba industry oli afuuse competitor kiganye music okula kiganye music okula nti buli omu omuyimbi waliwo watuuka bw'akula n'atuuka awantu nti ye n'alaba nti kati awo kiwedde so nga eno Uganda bw'oba ogirabye ku maapu y'ensi ntono nnyo ntono it's a small okusinziira ku bunene bw'ensi eno n'ensi nga bweri kati baba Nigeria batukuba Wizkid nakubiramu n'abebweru bolowooza bo balina obudde awo ogamba mbuno ono Rema mbulema alemeserwemu okuyitawo okusinziira worldwide gy'aba agenze ekyo banene Uganda tebakitunulira bwe batyo bwe bakulabanga fillet gwe wasitoyitawo bwoti batandikirawo kugamba sente ezaali badde ezange ino miliyoni mmeka miliyoni 3 4 2 miliyoni 15 kati n'otunulira omuntu ng'ayombera shiringisi nga tanaba yadde n'okutuuka okuba ng'alamuza mu pawundi oba dola ndi muyimbi shiringi n'emukubisa ekikono eza dola oba mutwalo gwa dola kivulaba nze Diamond namusanyukidde nnyo yalyose najja n'avimba abayimbi mwenna era buli muyimbi ayomba waneno ngamba kamukirabe oli serious watanyukidde Diamond nga ne Kenzo si musanyufu Diamond Platinum akola video ya miliyoni nga 10 oba miliyoni nga 8 muzawa kakati goyagala bamuyitire sente mmeka waneno goyagala bamuyitire mmeka nekirala abrandinze ateekamu sente abrandinga ye marketinze akoze buli kimu wanene Uganda omuyimbi obeera ne sente nojja ziga nagamba eta miliyoni 5 tukole video nogamba nawe leka ziga banaye olimba nawe osedde muziga omusajja akola video ya miliyoni 10 bamuwadde miliyoni 7 oyomba ki ati bo bagamba kikakanya industry kikakanya bano igwe omuyimbi oli waka nawe bw'onaaba ogenda Tanzania nga bakubuukiize ng'oli wa bbeeyi ojja sanga Diamond nga ye naye omusanze waka ng'akolera mulimu akolera mwoyo gwa ggwanga lye kati gwe lwaki gwe naawe olowooza omuyimbi avudde ebweru ate alina kusasulwa kitono mbu gwe gwe babawaawo ennyingi gwe ow'ewaka ate gweredde ng'oli waka kitegeera oli avudde abroad avudde mu nsi ye azze kati gwe oyagala ate bamuwe entono gw'ofune ennyingi gwe olaba kigatta waliwo kati ensi mwababuuki nga abayimbi bannayuganda si abayimbi bannayuganda gye ziri naye lwakubanga era zikyali zakkekwa era nga n'ebiseera ebisinga tugendayo kuyimbira bannayuganda bannaffe mbadde njagala okujja nze nda abantu nga bagamba sima tugenze mu Legends e London tugenze naye nga ate bayimbira bannayuganda ne bagenda e Dubai bayimbira ate bannayuganda bulungi nnyo bwekityo bwe kiri what could be the problem whether abayimbi nga mmwe bannayuganda temupenetratinga you are failed to penetrate the international market nze ngaze kyenyinza okulowoozaako mweyo embeera buli muyimbi abeera focused wano ng'atandika abeera atunudde mu maaso naye olutuukayo bw'ati ate batandika otunula emabega ani ajja awo yotajja like focus gyatandika nayo focus gyatandika nayo yatuuka ekiseera oba naafuna ekifu n'anoonyawo okufuna ate alabona atandika tunula ate mabega obulamu obwaddala buli lwotambula bwoti olina omukululo ogulina okujjirako emabega that is the real thing of life kati gwe bwotandika otunulira omukululo noga oyaddeyo lwaki ayita mu kkubo ly'empiseemu kati gwe kenyini akulembeddemu oli mu kubulookinga bano abandize kati gobeera tokyalina lugendo gy'ogenda kati golooza music aba agenda penetratinga nga ddawa ng'omuyimbi ayo alowooza bw'ati so kati nze era mukama ntaase zisaagala kubeera bwento n'omulundi n'ogwa staying focused yensonga lwaki ne bali abaana abankuba obuyinja bwe babakwata natuukayo ku poliisi nga ndabeera nga agenda ogenda mu direction eyo gamba nti babakwate
babagire nga ndaba ntunula mabega ne ngamba poliisi yemanyi be bajjamu zeebajjemu ayizuyo zenyenzi. Mbajjukiza Biva Organic and Natural Health Products basangibwa mu Mengo opposite Masengere nga wali CBS awo mpola kuba ku 0752 602427 enamba ya Dr. Richard Senjobe. Nina ensonga lwaki endi mu mutwe 0752 602427 kaye kapukolo ka basajja ngo okoyo kugeya bakulira sente zo tomalaako nawani ndwadde endala nga bagakujjanjabisa butonde makulu gakuluma na mama taata bamagumba gabafuuwa gabookerera gende Mengo ku 0752 602427 nayo ina sente Shalom eziro obulango nakawuliranga amakumi fachi baba kuluza album wajiwuliddemu ya Black the Chains nabagifunira bulungi budde naye nawuliddeko bwenyimba nga bbiri kensinga okwagalako hips don't lie kuliko ne hips don't lie nga buyimba nze lwensinga okwagala hips don't lie olwo nawuliddeko olwakoze ne Joshua Baraka lulungi then nakubeerako n'endala zitaliibi kati ye ani kyaleese ali mu revolutionizing music wa Uganda to a new direction atya mu ngeri ki ng'akinnyonnyola ati ekyo yaleese endongo empya kuba kati tusawundinga nga Banigeria kati awo bwe buzibu bwe tulina wano e Uganda lwaki tayayimbye ebbandi nga bagundi nga bamayinja bebekuta styles ezitanaba penetrating kugenda worldwide kati oyimbanga Banigeria nga that is a problem oyo legend bino sibyogera kumuyisaamu maaso era muwe ekitiibwa kye naye just nkyogera ku lwa ndowooza yaffe ng'abayimbi mu music industry like let us be creative tubeeko ekintu kye tutondawo ekyaffe ababitonda bagwa aba South Africa batondawo ekyabwe nti gakuba abakongo ne batondawo lingala yakuba ensi yonna aba Nigeria nabo ne baleeta style yaabwe Afrobeat bansi yonna waneno tulinawo band music tayina basajja beerogaaloga ndowooza nabo ne beesira nga teri alina kwita eddogo lyali gwe nakolanze njaganya interview ezo ez'abantu abanyumye nalaba Abdulmulasi ng'anyumye eddogo eryo ne ngamba eddogo lyali mu band nga limanyi n'olugweri kati awo kitegeeza waneno tukyalina ebintu bye tulina kati gwe oli producer oli muwandiisi lwaki okulietinga yo Fyno kuba eyatandikako azizazenja kalabaksiraga n'afiira awo kyekindeese mu kuyimba kubanga mbadde ndudde emyaka nga nkola nnyo mu writing naye kati okwefako ng'okuyimba njagala tubeereko ebintu bye tusomosa biyitewo era ogenda kulaba nga nyimbyeyo kibandi music Fyno bulungi nnyo kitwistinga bulungi kikuba ate kigenda international kyagala bandi oyo anaatunda mu nsi yonna kati olaba waneno sereka naawe nekyo kyogedde olaba twesiba ku bintu byabali gwe tunulamu bandi music waali bano ye bandi music waffe bulungi nnyo ani yamutandika wano yibani ba Dr. Tyabo by the way sinoonyerezanga kwani yatandika kintu ekyo naye ekintu ekyo kigende mu deep kina origin eri nakyo wano like kiraga nti baby Joyce owedanye noge ebirowoozo bindi wala kati oyo music like ne style enkuba y'ebivuga engeri gye babibangamu kirina that originality like kirina originality just unlike when album originality temuli originality ebintu bisinga byonna bikopperere kino kyeri kati osaawa zinene omwana ajja nagamba Fyno njagala tukoleyo kiyimba mwana njagala tukoleyo amapiano awo kati yanna anyway nogaa kale tuyingire tukole amapiano tewali goyagadde naye kale waliwo ebirowoozo ebikyali lokiti ebisibe waneeno tulina koppa kyabali like waneeno oli bwaleeta style ye neekuba wano eba efuuse abani eno gye tuli naye eri gyevudde ku home ground esigala eriroko kati naawe kati ne band music singa asala n'agenda eba efuuse international style wano abaloko naye kyekiba international bwe ngoma eyo ye Uganda okitegedde
so kati like band music njiwereddeko nga example yeah like kati omukulu bebe kulu just mba njagala batandika okulowooza ku bintu ng'ebyo nwadde kalowoozo originality weeri like bintu byetaaga just kubako obukubi kafuufu biti kitegeera tubiwawulemu kaawo ne biddamu ne bishayininga olaba endongo ya Uganda bweteta maama nnyabo omanyi Chameleone lwaki yabeera wa kabi Chameleone bwe yali mu biseera Chameleone ng'ajja waaliwo bagiyita Affude band ne Affude band ebiseera we yali ng'ekubira yali efaanaganya sitayiro ng'era ey'abakongo nga bakubanga nga abakongo nga okitegedde ekintu ekyo Chameleone we yajja yakwata ebyo oluswayiri n'agira naye n'ateekako endongo ndala mama mia n'akuba endongo nga ndala nnyo kati kyovala waliwo enjogera egamba mbu yagoba wano abakongo bakyogera nnyo ekyo mbu Chameleone yakobaana abakongo anti music we yatrendinga kale w'abakongo n'asooka akolaki kubanga ebiseera ebyo w'abakongo ye yali atrendinga nnyo wano South Africa nze music nzize nga mukolako research okumala ebbanga nga neetaaga okumanya kuzuula okumanya kiki kino kya trendinga lwaki kino kikoze lwaki kineno lwaki kyo kyakona kati nze nagenda okuzuula nga Kamiiri yaleeta ekyenjawulo yaleeta endongo kasiggu yaleeta eyo endongo eyo oluyimba lwa mama mia ng'endongo ekuba irede watoto wanane nga tewaliwo n'omu akiyimba tekyaliwo yes batwalinawo kadongo kamu awo nga w'amaanyi eno bandi akuba bulungi nnyo awo kati nga namukongo naye ne South Africa bachakasima oya Yvonne chakachaka kubanga kati nimbere kati ntazira bazikuba buli Sunday alaba no Nigeria ero penetrating okutuuka international nazoganya n'Amerika n'abazungu yasooka n'amanya ekintu kimu nti oluzungu lwetaagisa n'alugattamu mu music we then n'akwata beat n'akwata oluzungu n'aluyimbira ku beat eyaabwe ey'Ekinigeria kati nga omuzungu naye bw'awulira agenda awulira style empya agambe olulimi ng'aluwulira alutegeera ekidongo kya beat no style ki kitegeera kati obeera olese flavor empya mu ndongo kati ekyo na wano kiri kibulawo gwekwata ebyeta kati wali owuliddeyo oluyimba lwa band music nga luyimbibwa mu luzungu zonna bandi yenna Luganda mukazi mwavu nga talina wadde ekikumi nakayo oyimbo kya bandi mu luzungu Fyno kati baba bakitegedde kati track tesobola kulimitinga kuyimbirako kyoyagala kubanga track kati you just imagine singa Uncle Bebe kwa alubamu yo kale yagezesezzaamu n'akwata beat nga ya bandi naga Dr. T jangu onkubireyo kibandi n'akimukubira then n'ayimbirako oluzungu kale ezo yayimbira ezo nyimba zayimba ez'omu luzungu n'aziyimbira ku beat ya bandi okimanyi muno oba okoze style nga gwagirese Uncle Bebe yes oba okoze style ng'ate egenda kubeera unique ng'ate buli omu awulira kipya flavor mpya naye kati beat gy'oyimbiddeko ya mu Nigeria ya mu South Africa ya muzungu Ghana kati awo mbuulira wabeerawo njawulo ki era bagamba akoppa bali ate nga akoppa mu biseera ebisinga tatera nnyo okuwanika bbango kituufu buli gwe mbuulirayo omuntu atambulira mu bigere by'omuntu gw'akoppa nga waali mulamu n'aba nga amusukkulumako mbajukisa nana habo mouthwash yamanyo akola kumanyo nga gakuluma bwosenyo osaye byokyamanyo gasanyala oba bwosenyo ovamu olusayisayi oba ng'ogayiza ludda lumu genda mu supermarket drug shop yonna mu Uganda ate gwali ebweru genda ku outlet Uganda ebituukira wagee mumpe nana habo mouthwash namwe abakalumamu nganze nana atukola kumanyo yes akatukuza ddala atanga ngendo okwogera abanange Fangoni Forest mugule
mwekwaza nana abo mouthwash abakalumamu nnyo oba kirasi nnyo yakasa National Drug Authority mulungi nnyo ddala amasomero mbajikiza naye gundi ajiwa nana mouthwash lwaki tawa abafango nyabo ddi bafuka brand ambassador abavubuka abo bakaluma deire naye abamukirabika balinamu obuzibu obwo bw'amannyo gaguba kanana balina okubanga bakwacca kanana kali wali ngenda kwogera ne aji njogera ne wannana omwana wa fango nakola wali live ye nga wakalumamu nga nana ali wali eri ngayagamba kimu nana wali nze njakalumamu olina ennyimba z'okubanyoga naye suusambu ennyimba zawandika nga naye suubira kuba bweruti nnyo buli luyimba ze bentera okuwandiika mbugivinga my best mpayo ekireki kale nze buli luyimba mba mpandiika lukube ekigaano oluyimba okuba nze mba sibikwatako gobimba lwoba owandiise mba ntaddeko omukono gwange mba nduwandiise lukube era obubaka buyitewo butuuke ku buli ayina gwe bulina otutuukako ya so sigamba mbuno oluyimba mbu luno nalukolanga si atabiriiko nno buli luyimba ndukola mbiriko nnyo. How long does it take you for you to come up with a song? Zisobola okubeera eddakiika nga ziizo oba essaawa nga ziizo. Eddakiika kati nga tudde waneeno n'oyiya oluyimba kati olwedde katola bino ebigambo olwedde bye twogera ne mu kuyiya oluyimba bwe kityo bwe kibeera. Kati olwedde ono conversation gye tugira omanye ennyimba ze twakayibwawo ziringa kati alubamu nga bbiri. Ennyimba ze tuzannyiddemu ebigambo kale anti jukira okuyimba kugatta bigambo then n'oteekako tubigatta n'ebigambo okunyuma n'ogattako melodies kano kajja nnyuma nga kali nyimbira pandemic nansekerera bamalaaya luyimba lwa pandemic ngenda ku YouTube nalugjayo luvuga luti nalugjayo teruli bali bajja lukozesa okunwanyisa eka naawe bulwa zaayo pandemic naawe sisobola zaayo ngenda luyimba nga asatu teruli yetokeberayo kangende tudonje buli wa nalu era ansaba buli bannange yawulirirako oluyimbo wanne ludiriitinge ebikwatoni buli ano limbala ngula pandemic nkwegayiridde era nagamba producer nga tutanga oluyimbo nyambanga kyembanyi oba oluyina oba ndimenya studio menye computer eyo njibbe kati wagambye oyagala kubayo tugenda kuyeya tyoni y'ekirimi nga nyimbira mu kirimi kyo kandi nina obuzibu ninaye ekirimi ate nanaagira tewali buzibu gundi omumanyi ono waliwo ono John Black atananaagira gundi ono yayimba ono mwana ai eshedi style muvubuka ananaagira otolina byonna ndeka nawe ibi muganda wange kati aba atya mu studio munayo mu studio biba birala ateekayo bintu n'atananaagirira mu luyimba naye wano bwe tubeera mu mboozi zaffe ate ayagala okonyomya abeera ayagala ayogere tulina obuzibu ffe tuwamba embo kati bwogana kukuliza nkukwako ne bwenti ndemu kugamba twagala okunyumya ffe baba baagala onyumya naye kati olumu tuba twagala okuseka naye nogaa kati ate bwenaseka agenda ibi muganda wange kati oliye bwatu bananaagira ate ye bwatu wabadde ku roast and rhyme not a good performance yakoze obulungi ennyo how was the feeling ogenze those big stages feeling yabadde soma sichula yabadde yaddala nnyo la nsonga ekisokera ddala abantu be nabadde ndi mu kuyimbiramu awo like abantu omanyi show ey'emitwalo 10 buli mutwe eyawukana ne show ey'omutwalo oba emitwalo 2 buli mutwe zaawukana abantu abasobola okwata ssente emitwalo 10 najja mu show baba serious nnyo ku kyabazzeeko era gyaba avudde ate abantu abasinga ennamba ebeera esinga ate kubanga at least kayina kakiriiki k'abantu nga 5 nga yabategeerera abantu abo bayita balina ommo bategeera kati be nabadde nnyimbiramu naye kyansanyudde nti nno they also appreciate neŋŋamba music yatuuka nemba n'abantu ate nga balaga wadda mpita mu videos wano ku TikTok naye nga abantu balaga love gye banninako yaddala
nga nkukima kwani gwatalika ngolabo omuntu nabadde ku stage nga nyimba nina ka video ke nalwa ndo naye ndaba omukyala banenga inali bwe tuba kati mwe tukola mu abayimbi ebyaddala tutunza ndaba omukyala ali bwati nengamba toli anko phonetics tukira zembera ku stage nga nyimba kati nana chale yanje nga njifanatiki wa chameleon nasobola n'okukaba chameleon nga ayiba ebyaddala kati lumwagenda ate akola ensobi ate ampita ku stage nangamba nyimbira nkwagala nafa bwetamanje tubaako wansi eno kale olimba lwoluyimba nga kasukwabula kuzirika najjayo essimu nga nkupima kwani kwatalika mpwaki abaala bankyawe simawulire oluyimba olwo kasukulira gwe lumujjuko oluyimba wababulayo omwezi ogwo bikaseera tugamba kwesta njoye mwatwala njaga kula Fyno nga yimba oluyimba olwo. That's how you guys, how you communicate to our souls. Mwogera na music, mwogera na myoyo. Nalabya abawala abalungi abanyirira nga bali bati basi napinga bafa. It's my time to shine. Omuntu bwati bwaba afiiringa nga omuntu omulaba inanga alinga bali mu bbanga kwanza obutategeera kuba kati ggwe oli muyimbi neffe bafaani tufa kati bafaani abatulumba nga laba oyogera ku muyimbi we n'agamba nedda wamma ng'oyinengeri gy'omutweetinga like thank you kangola kati mufukajja nga ekyalo tamukyandwayimu anyaga kula Fyno ndebeka lukasiita ne Samasoja naye yakubalaga Samasoja ekinnoma yafuna ssente n'ava mu kuyimba. Yafuna ssente mama ndeka naawe Samasoja na Range Rover olimba Samasoja akamira binwa baga akamira bina gwe muganda yogera akamira bina akamira bina siba kyogera okamache like oba waterera nga watuuka ssente yazijjawo boss mani kati sokoleke ssente yazijjawo yasamira muri taina tali ku music we ayasama ayakukura yali chizize eza music we tuka Rastaman ebintu Samasoja aterera waliwo omukyala gwe nalaba gwe yawasa yoyo mukyala we naye si mukyala mukadde muwala muto muzungu aze nalaba awasa muddugavu naawe yali akyadde lwaki osirisa Samasoja bangambye wafuna omukazi ayida ssente n'okubamu obuyambi. Bless up my brother netukube endongo muganda. Yes muyite kuma omuntu tumusubwa lero kenkusanze ensonga eyanyu oyo Samasoja alina zirayini ezitulira ddala wali bwe bayita omwana okuluyimba lwe kwenafunira omukazi ali ewaka ne bannange ekigambo ekyo bakingamba nnyo oli najja nagamba okimanyi mbuno oluyimba lwo kwenafunira omukazi lwe lwampa omukazi tulina abaana 3 n'omubuuza kya how did it happen kati for mukazi nga wajje ewaka ngosaka kamba we love that song I love eventually naye naakaagala ebyaddala ne mukwatagana n'ebito bibeera bibeera kati ekisinga okwewuunyisa ate kufa abayimbi bwe kituuka ku nsonga z'abakyala tetuba playingira music obola kuba kale abasinga obajja akumanyi naye tetuba playingira nnyo nnyimba n'ebigambo tetutakozesa bingi wode mwoyo n'erinnya no like no sikukwana nti sigamba mbuno obambu olw'erinnya ebigambo tetuba nabyo ebimatiza omuntu ebigambo ffe tubiteeka nnyo mu bizinesi okuyimba bwewandi badde okozesa okugamba omwana obisaali mu studio kati biseera ebisinga omuwala batukwanisa maaso wali okwanisizaako omuntu amaaso nomulaba oti nita tukwanisa maaso bageegalaba kubanga noleke okwanisa omuntu eriiso n'omuwa ne program n'omugamba nsisinkana wali naye nga mukozeseza maaso bambula ebyaddala nze nakikolako omulundi gwali gumu naye ate nga muwala yali mu kukinkola mu kaseera yankuba eriiso bw'ati twali ku impala nankuba eriiso bw'ati
kati ngobe daga anize ntunuleyo kati ne mbandu magabwe nti ne mugwamu ne mwogera kati we maso nga gegogera mugwamu nakola bale kati ne ngamba okay naddamu nantunulira bwati nange nekola bale nangamba natunula mu side yebiyigo natula naderi ku biyigo kati nayimuka nagenda jatunudde naye nosomerawo kodi nesomerawo kati naddamu ngaweta bwati ku biyigo naddamu nantunulira erisi alaba otegedde oli ku kinga toyimuka natula nengamba bulijjo neyo tekiniki nengamba banaye abakazi nga bazibu maaso ekitegeeza basobola n'okujjako omukazi ng'atuddaala nga tutegedde ngambye agenze mu biyigo naye kumba agenze kuligula nga nakugera kana kayimba akapya koyina twogere ku kayimba kano akaafuuka ensonga paaka kakyali ensonga what was the idea like kyatandika wakijjawa yentandika entya nali ekalume eyo wali kaluma nali ku biyiriro by'ekalume eyo nababa akayimba akazanyibwa kaali ka munyarwanda sikajjukira bulungi naye beat like code ezo ntandika okuba nga nkamuumunya muto wange ono manager wange nagamba code ezo nnungi singa ozikuba n'oziteeka mu style ya afrobeat we waffe wano eno n'okikuba nga style yaffe wano ng'okozeseza just code progression eyo kisobola okukola kati muto wange bwe yakinga nengamba zikola nti kati essaawa eyo oluyimba nendwambulako amaloboozi netandika okuyiiya ku codes ezo netandika okubuildingirako ebigambo nemugamba wate nga tuyimbe kano kakolas ndagaya kafa abasibukazi oya gwe weesirikire muto wange nangamba eyo nkyamu eyo layini kagagala nemugamba okakasa kati ate bwe yawulira kano kacece nagamba kati ate wuuku nengamba kati awo tugifunye nengenda wa producer bamuyita Kingdom muto wa producer wani mtaani wange Kingdom kati Kingdom nakuba codes kuba codes zino naye tugenda zambaza style ya afrobeat just tujjako ngeri buwomi bwanange obukabuka bwe twagalako nti kale nazifuna natufuna codes nga tuzambaza beat ebisigadde byagiraawo nga tuli kaluma ebisigadde byonna byagiraawo ebisigadde byonna chorus gye najja nayo yokka ebisigadde byonna biyeyizaawo chorus yo najja nayo bass nga this time round omaliridde ofaafagala n'abasajja teri kiremu teri twagala oddemu obulwe fine saakuddamu kubula wakati namanya ekimbuza kuwa nnyo balala budde kati obudde nasalawo nange mbweteekemu abalala nfisiza bafisize ate lwalumu nnyo kitegeera n'abalala sigali nako nnyo wajje nkoma babeerako ennyo nange seefisizaawo kati ngaggwe kati abalala byakubeerawo obubeerezi ate era ndi piki nnyo kati kuba abalala be baalinga bambiira obudde bwange tukula nina famire nina abaana obitegeera ebintu ebyo obuvunaanyizibwa bukubanja ate bokolera ate bo batuuka okufuna bwetakujjukira kaneekolere so kati temunsubira kuddamu kubula Shalom okomeddewo ddala ng'abaagala music wafanya ujji ku YouTube yaffe twagiba manager baka abayimba abe YouTube munnange balo YouTube yange gibabba management dinalimu bagitwala YouTube yange gye babba ne babba TikTok yange nani bagitwala era bino byentadeddeko limba lwaki ekyo byonna bipya bali mu kuzimba bupya YouTube mpya TikTok mpya ne Instagram nayo mpya byonna bipya biri byonna babitwala management nina management gye nalimu awo okujjako management eyo basigaza Spotify yange ngenda bakuba mu kooti mumpe Spotify yange
bakyagirina bali bakukumba obuyambi bwange. Wandibadde Nino omuntu gwe ngenda okuloopa by the way. Ngenda kumuloopa. Alekerawo okundyako nga zisina we mufuniramu. Ali mu kulya ssente zange empitirivu. Ez'okwebya ebitimba. Era ye yeetegedde mukulu. Sawa yonna nzija. Weetereze ebintu bitereze nga zisina kutabuka. Byosembyayo. Era atwala ku Shalom 256. 256 Shalom. Mbadde nsaba kwebaza abawagizi bange. Mwana mwebale kubeera real. Kinzizizaamu nnyo amaanyi. Era natadde oluyimba lwange lwe bayita ku mutwe. Kwokuba baluyita ku mutwe. Luli awo lukola segamba. Lutandika lugamba your figure teba kukompitinga so teba kuwalampanga akwepima muta confusinga just know bepima kubasinga. Luli awo luyimba. Eddogo wafana lyo buto. Osiba gwandi ku mutwe. Luli awo luyimba. Baluyita ku mutwe. Naye nalwo abantu balwerukamize bulungi. Ndaba challenges zibyopingira kumu. Tuyinza vaano nga toyimbidde jebbiri ya snap nga toyimbidde mutala akayimba kacheche Mama Jaden. Nkamuweereze yes. Bibyali nyumya. Wewe kwagala mukyala bannange. Ino tolabikaga kivubuka kiyina mukwano. Ebintu biri mbata batabifaanana. Nzasinga bwenjagala. Tola TikTok. So Mama Jaden yafuna blessing. Kizibu kusanga laavu muvubuka afaanananga. Era yebaza bwe takyasaba yebaza bwe. Ate laavu bwebeera mu muntu nga gwe ebeera yaddala. Era yaddala era kati Mama Jaden yalonda kyapa mu mannya ge kirina kikutte bwati anywezezza. Mama Jaden bwana akulaba ng'ozunga nze nja kubeerawo kuba kasi nje okugenda. Sikyazunga. Nafuna namala. Kati kano kapaati kaba agenda okuyomba ku YouTube era tukaweereza Mama Jaden. Mama Jaden Shalom agambye nti nno ng'akupima kwani watalika mpwanki abalala bamukyawe simawulire weremiseye ayita neraafu kitiyo muli empeke giraavu n'empiso instiri yamutangira. Oh baby kakukwasaganye mentally akukwasaganye emotionally kakukwasaganye physically oli wakumanya Shalom yani cheche iwe cheche ati Mama Jaden bale musule bulungi mweraba.